أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulungi ampulizali ku 17 katonyezubira Pal FM. Nate njagala kwaniriza mu program ya feno Mimbali Special. Tuli lunaku lwaffe olusooka Ramadan. Kwebaza ebyo byonna byosobodde okuyitamu Allah wasobosezza okuba nti otandise olunaku lwaleero okusiiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumwebaza Allah tusobodde otukuuma n'abadde nga atuyisa tujja mu kisiibo kiri okutuusa ku kisiibo kino 2017 ate mu ngeri emu ne tumwebaza olw'okusiga nga kyatuwadde entunnunsi okuba nti netukyalimu abo abassa. Tusabira bonna bannaffe be twali nabo ebbanga liri mu kisibo kiri ate batasobosezza kubeera nga babeerawo mu bo naddala mu puroguramu eno muganda waffe Muhammad Tigunu Meja, muganda waffe Sheikh Menya eyali omutesitesi waffe mu mbeera zino zonna. So Allah subhanahu wa ta'ala ateeke ku minzaani zaabwe ebyo batakabanira mu kukola obulungi ebyabasobako ng'abantu abeere nga abasonyiwa. Mukisa gwa njawulo okuba nti naffe tukyalina obudde obusobola okuba nga tukola ebintu bingi. Ramadani gwesanzeewo nga mwana wattu okyalina obulamu n'amaanyi agagamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ekino kigambo kikulu nnyo. So tumusaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuyise mu mwezi guno ogw'ekitiibwa atusobose tugusiibe tubeeremu bingi bye tusobola okwefumiitirizaamu nabyo, tubeeremu bingi bye tusobola okwongerako okumanya kwaffe naddala mu ddiini eno, tubeereko bingi bye tusobola okukyusa ng'abadde akiri mu ddalasa gye twagambye tekimu ku bisinga okuba ebikulu kwe kukyusa. Era nga mulimu omunene nti Ramadani bwejja wabaawo bingi byokyusa. N'olw'ensonga eyo tugamba nti nno tambuliraawo. Negamba nti nno mukisa gwa bbeeyi nnyo okuba nga tulimu abo abakyalabira ebigambo bino guba mukisa gwa bbeeyi, era tugenda kuba nga tukozesa akaseera kano akaze ak'ebbeeyi bwe kati esizoni ng'ekusanzeewo mwana wati buli omu afuba okulaba nti abaako byatuusa asobole okuba nti nno aggusa ate n'okutereeza ebyo kubanga bulijjo kiseera bwe kituuka nga waliwo bitateredde naddala omugenyi ngazze wabeerawo okweteekateeka n'okugira okwera ku busondo ga nti musigeeko kulanjaawa omusaaweewo kati naawe ekikole ndooza mu bulamu bwo obeeko naawe weweesaawako obeeko biwejjako noga nti awo ntereezezaawo wali ensonga zisobole okuba nga zitambula bulungi. Amanyaze Mustafa Kalungi nga bulijjo mu studio bakadde bange babeeramu Sheikh Mahmoud Kibati Mwali Sebugwawo wamu ne Sheikh Omar Siddiq Ndawula Semule naye waali nate tubaaniriza nnyo budde butambule tugenda kutambulirawo kuba tulinalira akabindo kangi kokko naye musooke mutule ku salaamu n'oluvannyuma tubategende mwe muli ate tugende insha Allahu ta'ala. Batuwuliriza abalungi mwenneeyo gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Mbayoza nimbaagaliza era nimbasabira Allah abeerenga atuwa Ramadani ennungi ate era tutambuze mu bulungi tubeere nga tukola ebyo byayagala byatayagala tubeere nga tubiviirako ddala. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. آمين. Ekifaananyi ye kyagamba mujja ku miziro kisooka ate mwagala okumuwasisa ekika omuva nnyina ekika ekivaamu nnyina bo bana abalala balazeewo lwaki kigenda ku balala ate n'ennabbi naye yalina emiziro birina emiziro ate nekulani yogera ku miziro nebika kakati mwawo kimukijjawa bigambo ebitegerekeka bulungi tebitegereka bulungi nnyo kale kakati kati mulofuna bakabulo abo tebatutandikira kubanga era wetwakoma siwewo
hadithi ejiba ku Sahal ibn Sa'id as-Sa'idi radiyallahu anhu yagamba wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abantu bagenda kulekera okufuna mpeera ebbanga lye banaamala nga banguyiriza nnyo okusibulukuka ate ne bakerewo okulya ddaako. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno yali atukubiriza mukama waffe nabiyuna Muhammad afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi okwanguyiriza ennyo okusibulukuka n'okufuba okulaba nti okereya ddaako. Buli osibuluka amangu era empeera zikulindiridde buli okerya okulya ddaako kubanga oba okoze sunna mu sunna z'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wabula kye bayita okwanguyiriza okusibulukuka kitambulira ku mwazinyi. Kye yali ategeeza kyekiruwa kasita owulira omwazinyi sooka omuze byonna by'okola osibulukuke. Si kugamba nti kamalirize okunaaba, kamalirize okugoya akawunga, kamalirize okwanula engoye naddala abakyala. Kasita owulira omwazinyi sooka osibuluke. Kye yali ategeeza mu kwanguya mu kusibulukuka. So si ate kusibuluka ng'obudde tebunatuuka ng'abalala bakisuubira. Ate obudde okutuuka kitambulira mu kuba nti omaze okuwulira omwazinyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Then nabadde wakutandikira we nakoma. Naye ati kubali nyinza okugenda mu maaso nga tebaleka gy'obudde tewategerekese. Siganye naye mbadde nkugaa nti nabadde wakutandikira we nakoma oba nasuza ekibuuzo wakiyita otya kino ekitabo ndofaayo ekibuuzo twakisoma oluvannyuma lw'okubeera nti omuwuliriza akibuuzizza ne tugaa nti si yakasooka okukibuuza kize kibuuzibwa era ne mu biwandiiko tukirina kirina engeri gyekyekuusaamu na bino ekyamugana naye katuddeko emabega ku bubaka bw'oleese katuddeko emabega ku bubaka bw'oleese. abatuwuliriza abalungi okuggyako mmwe mulina obuzibu mu ababiri. obuzibu ki? mmwe mulina obuzibuzibu obutonotono naye nze ku kino kyetulimu kyetwogerako nze ku kyetwogerako sirinaamu wadde akazibu. tetulina buzibu ki? ntofaayo nja kuwulira enteekateeka ya Buganda tetulina ebizibu naye ye nga ye bamusumulula mu nteekateeka okitegedde Yahaya abatuwuliriza abalungi njagala bategeere bulungi nti ekisooka nze nganze ku basatu abali mu studio ku ensonga gye twogerako sigirinaako buzibu mu nteekateeka ya buki y'Obuganda. Ekisooka ffenna nga bwe tutudde wano tugwa mu luse lwerumu lw'Abaganda. Ekituufu kale atuwuliriza aleme kututwalira mu balala. Tofaayo omutwe enduli y'ekintu tugwa mu luso kitegeeza nti twogera ku ebyo ebitukwatako. ekyo kimu kwegamba oli aleme kulowooza ti oba bano bakyoli be boogera ku bya Buganda. Tuli basajja Baganda ddala. Kati bwe tumala okubeera abasajja Abaganda ddala nze nga nze ku basatu Abaganda abali mu studio ate nze ndi wanjawulo ku kino kye twogerako. awo yogedde bulungi kati nze sirina kinzirako okusinziira mu nteekateeka eya Buganda sikirina. Era mu lulye waffe teriyo kye baali bagaa nti okwata otya ku museenene sikirinaayo. abakiteekateeka bansosola baga nti gwe oli waaboobwe olowooza bakusosola onya okusosola kubanga gamba omuntu ekitali kirungi bantaliza bakusukkulumya
ekyo kijja kuyisa bumbi abalala tugati bantaliza naye ng'abaakola ebyo ekyandibadde ekituufu kyandibadde kyaseeka kibaate abaakola bino balina olulyo lwe baasukkulumya no ne balute ku ndi endala ne baluteeka waggulu gati bano bo balya butaala ne babafuula abalala ku balala eyo no tuli ku nteekateeka eyabuki eya Buganda kati oli ekyo nkyagalamu ensonga egi oli aleme kulowooza nti nnonja wenfunira nafuna ddanzi kituufu ekyo bwe kuba kufuna mu kino nze nakola ntya nafuna dda mu bika bya Buganda byonna mu bika bya Buganda byonna omukyala gwe njagala okuwasa gwe mpasa ate n'ekyokulya kyenjagala okulya kyendya nteekateeka eyo eyo nno nga tuvuddeyo emitwe egy'ebiri tukkirize nzikiriza nga siinaamu kubuusabuusa nti twafuna ekinene mu bika byaffe mu Buganda bwaffe twafuna ekinene ekisinga Obuganda ekisinga n'ebika ojja kumbuuza nti kiriwo kyenjagala abantu bawulire mu nteekateeka eyo twafuna ekisinga Obuganda okubeera ekyettendo ekyebbeeyi ekitenderezebwa ekisinga ebika byaffe nga nabwo bwe Busiraamu gwe wenna mpuliriza oli Muganda oli Musoga oli Mutoolo oli Munyolo oli muki ebyo bya bbeeyi naye nga tuli ku ogwo tuba tuli awo ne tufuna ekibisira ekibisinga okubeera ekyebbeeyi bwe tutuuka mu kiseera nga tufunye bibiri tulina okulondako kimu tulina okulondako kitya kimu tulondako Busiraamu ebisigala tubiteeka wa tubiyingiza muno bisigala gye biri Obusiraamu kye bwajjayo eri gye bwatusanga Obusiraamu kye bwajjayo eri gye bwatusanga ne bukireeta mu Busiraamu tutambula butambuzi nakyo kye bwasunsulamu Allahu akbar kye bwasunsulamu ne kibuteeka ebbali ne kibuteekebwa ebbali tukireka bbali seeka obuzibu bwe buli nti ekibuuzo ng'ekyo muganda ffe kyakoze kirimu obwetaavu bw'omuntu okusoma Obusiraamu ate nga kyetukola kati n'okumanya ebyafaayo ebintu byajja bitya kubanga kaakati kiringa bolaba omwana ng'asanze bakuba ettaka naye ng'ettaka lye bakuba erya kitaawe lyayingira mu ttaka ly'omuntu omulala mu kifo ky'okutegeera amapunta nti kye bakola gyekiri ayinza okukwata ejjambiya nayagala atema abantu nti batwala ettaka lyabwe naye nga liba tebikyali lyabwe bali mulaze nti okusinziira kupima kwonna ne miizaani kwe tupimira si lyammwe kakati lyasigala akyakaana lyaffe kati yembeera eyo gy'olaba mutujja ku byaffe waliwo ebyaffe mwe baani naye njala tusale mangu tugende ku kibuzo saagala kusala mangu tusala tulagawa kinga kiki nti lwaki waliwo demand kati kakuliza kanazire saidi demand ewasisa se ndawula semule mu kika kyengabi nga ab'empewo bajjudde abenjaza bajjudde kalungi ekimutwala mu kyekkobe asekansiriko nga ab'emmamba bajjudde
awo badenya tusalire tugenda kusala ako katabi tina katabi eyo nzirugaze kuba bw'onooliyita ettabi ojja gifuula kinene naye enzirugaze ejja neetuula ku muti waggulu n'olowooza nti yaako teri nzirugaze esibuka ku ttaka naye ebimutemu oba obyogera obigaziya kati bweyogera enzirugaze wano e Kampala olinga ayogedde ettu noganya olyefuye ennyama lino tojasobola ditegera kati ebintu ebimu obyogera obigaziya kubanga abantu boyogereramu ababuuza ebintu ebyo tebakyamanyi bintu bimu Kampala buli watamanyi nzirugaze bebasingamu obungi naye ekyo kibeera kimererezi kimera ku muti waggulu waliwo ekiti ekimera ku muti gunne waakyo nga tekirina ttaka kwonna kwe kyesimbye ekyo kyebayita enzirugaze ate enzirugaze eyo ebiseera ebisinga binyonyi bino bye bigireeta kigenda ku muti okulya ebibala kati bwe kigenda okulya ebibala ne kigendako bwe kigendako ne kumerako ebiti ebyo kakati eno nze girabanga nzirugaze okakitegerekesa enzirugaze abantu bagitegedde akiwudde bulungi lwaki gw'osuubira nti okwagalana kw'abantu kusooka kulondoola bikula byabwe byabika so nga si bwe kiri okwagala kalungi okusimba omukyala omusiima omulengedde eri nga tonnamumanya waawa ng'omulabyeko ebikusanyusa okiwulidde okwagala ng'omuntu agenda okudivelopinga okusiima omuntu tetusiima bika tetusiima bika tusiima kikula kya muntu kati omuzuula luvannyuma ebimukola bitya ebimukwatako gy'osange noga nti ono andabikidde obulungi omukyala omweru gwenjagala omukyala eyakula bwati obudde bulungi gwaluwa naye bwasoose kusiima wasoose kola kutya kusiima obuzibu awo we buli nti ng'ensonga zitandise n'okutambula gyewekaganga nti ono ye Nakacwa wangabi ate Sauda Namatovu kati n'otandika okulungutana nkole ntya omutima gugamba nti ononze gwenjakola ntya gwenjagala kati akazirugaze kazze kagasanze gwenjagala nga waki teriyo gobagoba nti owange genda osiime mu bekobe ng'ate oli wekkobe taliyo era teriyo akyakirondoola abantu nga basookaga nti weddira ki ng'asoose kukola ki kwega buli gw'oyitako gwawe omubuuza oyo gwobuuza onobuuza waki obuuza waki so eri gye nabadde nkugamba nti ffe tusangibwa tuli baganda era obuganda tobutulaga ekyokubiri abamu tubulinamu enkizo ekyokusatu twafuna ekibusinga nga nabwo bwe busiraamu ekyokuna tulagirwa kulondawo busiraamu tulagira kulondawo buki busiraamu ekyokutaano oli bw'atalowooza nti kino kirimu ekino kyokka bwe tugenda kusosoggola Buganda bwe tugenda kuyimirira afe Abaganda tusosoggole Obuganda twekyekinge ffe n'Obuganda bwaffe oluvannyuma lw'okufuna obusiraamu Obuganda bwe bukyasinze kusamira mupe kubuna obuwakati bwa bwe mulimu kirambika ogambe nti gwakyatunuulira ekyokuggyako ebibyo naye ennono y'Obuganda kwe biyimiridde era kwe bwatandikira kusamira naye bw'obanga wakkiriza ne bakuggyako ebyammwe ebyo yennyonyinyole bw'obanga wakkiriza ne bakuggyako ebyammwe ebyo n'otasamira oba weewuunyisa okulowooza nti gwe mweddira ogumu bye ebyammwe ennyo okusinga kiri Obuganda nga bwali butandika tewatandikire mulayini mulayini ki eyokusamira obadde kikalungi anti bw'ogamba nzibwengamba yennono yaabwe enkulu
era singa onoogenda onondoola n'amannya ago agamu oba emiziro egimu gyava mu layini ezo kalungi wangi nze mu luli olwaffe olulangira tebambuuza kusamira nti gyekuli nono tobuuzanga nti kabaka agenze Naggalabye agenze kukola ki akinze kumutera kunna mulondo batya biwanvu ebyo naira mukyenda mu esatu tobuuzanga biwanvu nga bwogambye era nkukakasa mujja twogeza ebinene Obuganda tebukwatagana na ddiini illa qalila okujjako ebitono ebitono bw'okimanyi nti obuzikiti omutono mu lubiri gwamenyebwamu kikyabamenyesaamu gwajjamu olw'omu okubeera nti afuuse eki afuuse musiraamu gwe bayita Ssekabaka olwaleero atakyali kabaka Muteesa tuteeka okusaala bwe yavaamu abaala bwe bazze nga nti wano wabeera essinzizo ate no sina busiraamu bwokka n'enzikiriza endala n'enzikiriza ki tebakambulira wamu biri mu layini eyo ebyo biri eyo birala muleka tulowoozesa ti bino byebinene enjalula yaffe ey'abaana mu Buganda tuzaala enjalula yaffe ey'abaana mu Buganda yakusamira olwo yaluddeko abalongo sibazaalanga netobazaalanga era tufunanga mukisa ku bibeeramu tujja kugamba nti bw'ozaalanga omwana oyagala toyagala tuli basiraamu tujja kuwa enjalula y'omwana mu busiraamu esinga tesinga eteekeddwa ntuufu kale kuba ojja kulowoozesa omuntu ti neeri ntuufu naye esingibwako busingibwa okiwulidde kino kyetwogeraku kigaziwa emikolo gy'obusiraamu oba ebintu by'obusiraamu obusiraamu bwasangawo ebintu bingi nga bya buwangwa wadde nga bwe twogera bwe tutyo olw'okuba nti yatubuuzizza yakibuuliza mu Buganda byali bya buwangwa olw'amawanga byali bya buwangwa olw'amawanga amangi awatali wano wokka mu Uganda ne mu Bawarabu nabo baalina ebyabwe n'abalala bwe bujja olw'okuba nti bwajja n'enzikiriza emu nga bulina okuyunifayinga okugatta ensonga yonna nga bututeeka ku yunifoomu etya emu era ekifaanagana bwe kityo bwe kiba kiri mu Bamali nga kiri mu Bawarabu nga kiri mu Bazungu kisigala kifaanaganira ddala n'ekiri mu Baganda era bwe tuba tusomesa no kitugamba ab'e Buganda bokka wabula tutegeeza nti buli yenna agaanye okuwasa nga Mungu yamukkiriza buli yenna agaanye okulya nga Allah yamukkiriza buli yenna agaanye okukola ekintu nga Allah yakimukkiriza nga waliyo omuntu omulala yakolayo enteekateeka ekigaana ng'akigaana ku lw'ekyo olutalo lwaffe teluli mu nsonga egamba nze nnyinza okubeera nga ku makya gwe njagadde okuwasa si wa musu tewali mutawaana yenda era tebakutubye nti genda onoonye wa musu wabula singa Katonda akuwa nga oyo bwakuwadde tegereka bulungi era n'okumusiima ng'omusiimye bw'oli lwogamba nti sigenda kumutwala ng'omusiimye nga tukubuuza ki ekigaanye ng'otuzzaayo ku kigaanye nga tuga nti minzaani egy'okozesa ku kigaanye si ye minzaani ey'obusiraamu buwakkiriza olwo minzaani ya kirala kati olina okwawulako ekimu ku bibiri ku busiraamu no buwakkiriza ye minzaani egy'opimisa oba ku minzaani y'abantu gye baapimisa olina kupimisa ya Allah kakuwa ekinene omanyi abantu balowooza nti byetwogerako tugereesa nze bwempasa mukyala wange ntegeeza Mama Abdallah ajja kunsonyiwa ne famire y'okuboogerako ne mala okumuwasa ne ŋŋenda ewa kitange
oli Idrisa Rubanga ekitange yali omulamu omu ku balamu ku kiseera ekyo kitegedde bwe mutwala ne mwanjulira muwala we yamutunulira bwati naka nti ono waawa ne mubuulira ngenda okwanjula amannya nga gali mu bwaggoowa nga gali mu bwati bwaggoowa senga yalinawo ekinene kyasobola okukola yandikikoze eraga nti ani yagambye okukombooza kubanga alinawo nekikye naye ani yagambye okukola kutya okukombooza kitegeeza ki owasa otya omukyala atali wangi abaganda bakitegedde bweyogera goowa bakimanyi n'okukombooza bakimanyi n'okukombooza namuga nti taata ndi musiraamu era ono gwe nasiimye ate mwe tabakugera nnyo era naye nga gwayogera naye si kugirwa ekiwulidde nekino kyenyini kyagamba okukombooza era tekikukugirwako era nekyo tinkukugirwako naye era kimukosezza ate togezera mukina ate kyogerako so abantu bategeere butegeezi olaba togira na mulayini eno sijidde mulayini eno era tebagambye kalungi gwe yawasa mukyala wo wawasa tewafunawo buzibu naye obusiraamu butunuulira muntu kalungi nga basiimaganye n'omwana munno ow'obuwala ne bagende wa kitaabwe nga bo bakkaanyiza bulungi okutuuka mu batuzaala ne bafuna that embeera eyo oga nti mukoze eki kino ekitabeewo ekitasoboka kuba obudde sekamumalo ndowooza ensonga eno eyo yennyini egyatugambye nga sunatuuka ku aya egi yagambye kuba eri mu suratu al-Hujurat naye nga sunaba kutuuka ku aya eyo yegi yasomye njagala amanye nti omulimu guno batumanye ffenna tuleme kugamba munnaffe omu nti omulimu guno ogw'okuwasa ibaada eyo eyatutonda yagitulagira ng'erina n'ebigendererwa era gikolera mu sisitimu era n'ebeera ne sisitimu bwe yali akulagira omulimu ogwo ku mulundi ogwasooka gwe twasoma yakulambikira bulungi nnyo b'otateekeddwa kuwasa teyeerabirako n'akamu nti aya era ya shuuba wa kabaila ye yagissa era nekyetegeeza gyekiri olw'ensonga nolaba era mu nteekateeka bw'ogendere oba osoose eno kubanga osobola kuzaala okukola ekika olw'ensonga kiri kyaga nti Allah siti yali mwerabize Allah yenyini yaga nti wama kaana rabbuka nasiya nze katonda buseerabira kaakati bwe butabeera mwekyo kyennyini n'akulambikira b'olina okuwasa b'otalina kuwasa mu nkola y'amateeka ekitono kyonnyonnyola ekinene n'okita bwe yamala n'akuwa okuta okusembayo naga nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum abatali abo bo babakkiriziddwa bonna kati ffe buli otugenda mu tteeka lino nga gwe tugamba si yoyo tetumanyiiyo bibi ebirala bitali bya busiraamu okujjako ye ayinza okugamba nti eyo aya erina ensobi kyetwayinza mukkirizaako nolwekyo tumutaase nga tumugamba seruganda tewali kikyo na kimu kye bakuggyako n'abakufaanana wabula bakutereeza ku kiki ekyakusobako n'ekyokubiri omuntu yeewuunyisa gw'olowooza twasoma bameka Allah bwe yatugaana baali bangi lwaki tewaliiwo lwaki mubo tewaliiwo agamba nti Allah atwalidde mu nze gwe nandiyagadde naye buli omu okkirira bukiza kati ye lwaki mwekyo nyongeddeko ekyokubiri ate era omuntu yeewuunyisa mu abo be twasoma Allah bwe yagaana ate eriyo ababeerijjako nosanga oli nga ali ku muka musajja mwesalimu etalidde naye nga bamumugaana
yeewunyisa mutuufu gwe tomanyiiyo beetalira balalu baabwe bayitirivu zino ennyimba z'owulira mulamu olowooza tezirina makulu era amala kubira bano bakabazimba n'abalala baabikiriza naye bafumba babiri era nga talina mutawaana ate era nakyo bw'okizza eno ekizirayo nga mumpeeyo omulala naye bali baluganda naye nga tafaayo ali happy kyeki kye nagamba nga tuli mu kulya ti omuntu yeewuunyisa nze nzikiriza ntya gwe oŋŋambe nti endiga sirya enseenene sirya aye nenkusanga nga gwe ogiriko va ku ekyo kale gwe kankuveeko naye nenkusanga ng'oli ku mbizzi okaavula munaffe ngaoli wanganya okulya endiga era nganya okulya enseenene nkusanga ku mbizzi ate nze tekikuvunaana wabula nenzikiriza okuleka endiga era oyagala tutambulira mu luserumu olwo obudde kyekyo tugamba okitegeera kwegamba ye muntu okuziyizaako ebirungi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nti yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith omubaka Allah amuyisizaako n'atulambikira ebitukkirizibwako biba birungi gye tuli ate ebyo byatuziyizaako biba bibi gye tukola lutya naye subhanallah enteekateeka ey'obuntu ey'abantu gye baakola mu butamanya bwabwe etuuka okukkiriza ku bantu ebibi bali okke naye bakkiriza ebibi babikozese ate ebirungi n'ebibajjako nabo ne bakola batya ne bagonda ekigambo ekyokubiri bino byomwogera si bituufu ebyokugamba nti abantu bwe batu bwe baali oyakuŋŋamba nti obubuze bwe bwasooka obulungamu ku nsi obulungamu abatuwuliriza okuviira ddala ku buli kyomanyi kyonna ekikyamu okuviira ddala kugatta ku Allah si bye bisooka ku nsi bulungamu bwe busooka ku nsi kana nnaasu ummatan wahida abantu asookera ddala ku nsi adamu nabiyu min ambiyai llah na mukyala we era abantu baali kubukkiriza emyaka egitakka wansi wa 10 ode bulungi obukkiriza obwo bwagenda bujungulukusi mu bazzukulu ba adamu ne batuuka ekiseera nga bujungulukuse shaitaani n'afuna oluwenda yabatandikira mu bifaananyi natabyamu abalongoofu bafa ne musigala temubajjukidde mubumbeewo ebibumbe nafaanana mubajjukirenga ng'okirabako bulanoga nti ono mwalimu yahaya kalungi n'okola emirimu emirungi nga ye ode bulungi ogwo omulembera nga gwakubajjukira bujjukizi ne buseeseetuka bwe yalinga atambula yasuyanga ekitambaala ne buseeseetuka bwe buseeseetuka bano ab'okujjukira bwe bavaalo nga nti mukyali ku ebyo omulowooza nti babumba kibumbe ne kibeeraawo bakiyitirangamu abo baali balongoofu abo mwe baayitiranga oyagala kufuna ono yakutuusa ewakatonda mwe baayitiranga okutuuka ewakatonda kuba abo baali balongoofu basomanga eddwanga agiddemu okiwudde bulungi kati otandika okuyitira mu oyo abasoose baade mu kujjukira generation ey'okujjukira bwevuddewo ne batuuka mu y'okuyitiramu okutuuka ewa katonda eyo bwegende eggwanga nti muli kuki olwo bajja ku buzzukulu bwo ogati bino taata wamwe byennyininyini bye yali asinza byabasabanga bano era bebamuwanga bano byennyininyini bye basabanga baali balongoofu era kati ebifaananyi byabwe bibasinzizanga ddala awo omuntu waava okusinza ebibumbe paka ku stage abaaye nti bemutabazimbeko amasinzizo bano bayinza n'okuba mabbako mulina obbateekako amasinzizo omusinzize ddala bano obusiriku bujja luvannyuma naye kati oli omuntu akugamba nti tetwasinkana n'ebyaffe oyagala tukakasaako nti bubuze bwe busooka mu nsi abadan kati okubeera nti abammwe bajjajjange nze obuganda kwe butandikira bajjajjange baali simanyiyo jjajjange yali musiraamu
kababeere mu bange olunyiriri mwenva sisussa abasiraamu bana okuba wali ku Abdallah Nkemba tibasukkawo aba okuvaawo okweyongerayo bonna tebabangako basiraamu kati nze omuzzukulu nzeefunye obusiraamu nze nnina ekyebbeeyi okusinga bassekabaka bonna ate era gwolina ekinyonyola kuba bali tebaali kinyonyodde tibakimanyi tebakirina era gwotera okunyonyola nange nsiŋŋani ku saadi kalina abiri entalo z'eddiini gezanwetandikira naye eri emabega yonna bukafiiri bwe buliyo tukyogere lunye ebiri emabega yonna bukafiiri bwe buliyo n'obuganda bwenyini bwondaga okujjako omuganda eyasiramuka njagala kukakasa nti abaganda bonna okujjako abo abaasiramuka okuviira ddala ku kabaka atudde ku Namulondo bukafiiri tebakkiriza Allah kinene kiise ku mpewo batajala kutegeeza abatuuliza bonna nti kyenabagambye nti ffe Allah yatuwa obuki obusiraamu Allah yatusitula n'atufuula bankizo lwa buki lwa busiraamu ebintu ebimu abantu babiraba nga byakusaaga naye nkugambye nti nze olulyo olwange emabega yonna siruki mulayini yange siruki sirusiraamu hatta n'abaliwo olwaleero madde njogedde ku kabaka naye simuki naye si musiraamu kati enkola tuyinza gikola kutya kugifaanaganya jjajjange gwe nkugambye Nkemba balangira banne be bamuttira ebbembe jjajjange balangira banne be bamuttira ebbembe yasiramuka n'awaŋŋanguka embeera nemulemerera nadde ewaabwe mu baganda be aba atudde mu nju ekiro ne bategeera nti yakomyewo naye bamumanyi nti yasiramuka ne bajjanga bamuyikka muganda we yennyini yavuga nti mpulira essiraamu eriwunya mu nju bano balangira nabalangira bamutta lwa buki bamutta lwa busiraamu ebintu ebimu byemulaba okwawuka byemulaba olwayiro byemutateekako bwongo biriwo lwa nsonga eyo era bwebityo bwe byali ku saadi kalina abiri owange era bagamba oli amanye nti bye twogerako tubiri mbogo ava atya mu mulayini busiraamu ekimufulumya amateeka g'obusiraamu gamulagira okukola agatali ga busiraamu afuluma lwakuba layini ye tefuuka kabaka bwe bakugamba lwaki afuluma obusiraamu bwemukola butya bwemufuluma gati mukulu ebyo ebibyo teri kyakola bitya agati sijja bisuula ensonga gyennyonnyodde kyenjirabyemu nti bw'abanga mbogo bw'abanga Nkemba afuluma okubeera mu nkola eri lwa busiraamu ate gwe atali wankizo oba omenya nnyo bwe weerippayo ng'atogamba kyoli musiraamu kyetegeeza mu kwerippayo bwe weerippa ku ebyo obusiraamu bye bukugamba okukola obutereevu gwe n'obiremerako eri nga basobola n'okugoba abantu bannannyini byo ababikkirizaamu ababitandikawo basobola okubeera nti ababitandika okuva lwosiraamu sini twatandikawo tokyabiri okufa kisinga obutabibeera osigaza obuyisiraamu bwo kati ate kiba ate ye atamanyira gye byava n'atandika kukakasa nnyo nti ebyaffe mubuuza ebyammwe byavaawa gwe byotamanyira kumanya gye byava ate nga kirungi nnyo tumanye ebyafaayo aliese ekya mulangira mbu kikulu nnyo nkikulu si kyakusaagasaaga busaazisaazi bino tetusaagira mu bisaagizi kati gwe ojoggali bakujja ku byammwe nga waliwo bannannyini babitandikawo babibajjako obusiraamu babibajjako mbogo ebyafaayo ndi bwebijjira abaatya mu layini ng'ate mwe yali mwennyini
bino nenyeyeini al-islamu awlali takyalina baana mbogote bagala layini yambogo teyina baana kyeri batudde we bawuliriza bali tebabeera bakabaka baga nti tolina mugabeeyo tebajja kutuukiriza biri kuba obusiraamu tebubakkiriza busiraamu bwaba baga nti fe tulonze buki fe tulonze busiraamu gwoba olaba mukulu wange waliga hatudde ekibuli tolowooza nti tize formalite tikutuula butuuzi awo waliwo ensonga lwaki ebyo biri bwe bityo naye ekyabyawula nkukakasa nga sirinaamu kubuusabuusa busiraamu nze kutegedde nnyo kukakasa nti buki busiraamu so ab'ebitiibwa hatta ne mu gaba kyogeza okugamba hatta ne mu gwandi kayo tupate nnyayo era nyo ekoze eki toyina byagisanga so allah byatulonderamu allah byatulonderamu mu ebyo byatutonderamu byaga nti bino mutambule nabyo tutambule nabyo byaga nti bino tebatambula nabyo tulina bikola bitya tulireka wali abakyali mu mbeera eyo bo basigale nga bakola batya batambula fala wa rabbik obusiraamu ate buli buzibu alaga nti fala neerayira nze tekiriyo wa rabbik neerayira nze la yuminuun tebajja kuba bakkiriza obusiraamu bwe wenyumiririzaamu tobujja bufuna hatta yuhakkimuuka fima shajara bainahum okutuusa nga bakuze gy'oli ng'omaze kulamuza kulaani ekikyangu olina okutowaana summa la yajidu fi anfusihim haraja ate mukulamuza kulaani omwo ng'emaze okukulamula oba ogitegedde ebyegamba nga bwe tubisoma wano tofuna enkenyera yonna mimma qadayta mu ebyo byeramudde yagamba tuwayusallimu tasliima ebintu bite buti wayusallimu taslima ebintu bite buti oli yankubirekuddala seka umar ebyo mulabye mu busiraamu bwaffe byebikulu ebito byebirwa nimuga nti naawe oli seeka genda osomesa ebyomanyi nti byebikulu bino bikulu kuba kino kitundu ku busiraamu bwaffe bino bikulu kuba yentambula yaffe mwetuwangaalira ekira nti abantu abazze nga tebagoberera musomo guno balabanga kye tutandikiddeko naye tuli ku nsonga ya ghuluwu fi ddiini okusukka ekkomo kati wewe bati abantu basukka ekkomo ne babuuka kino ekyobusiraamu ne bagenda eri ekyo gitwava eri emabega yonna kati omuntu bwojja bw'osomesayo kye yeetaaga ng'aganda omugende mu maaso naye okusukka ekkomo buli omu alina we yalisukkira tebisobola kuba layini emu omukalamoja ne bw'anaaba ayagala atya obusiraamu tebugenda mumukkiriza kuyita bwereere nize inonoyi ate yetenda kika ne bw'anaaba ayagala atya obusiraamu tebujja mumukkiriza kuyita bwereere yongerako era tebujja mumukkiriza kubba nte naye nga mukalikye ye okubba ente kitundu ku kalikye ye era wabeerawo n'omuzizi aziga gye ziri naba n'agenda zino naye obusiraamu tebujja muga nti genda obba ente awamu n'okuba nga kalikyeyi eno ewaffe emmanga mwankole omusajja bw'asisinkana omukyala afubutula bufubutuzi kasita amusobola omukwata obusiraamu tebujja mumukkiriza nga basigaza mikolo mirala kikiwedde obusiraamu tebujja tukkiriza nnono zaffe za kukwata bakyala tekijja kubaayo so buli wamu ojja kusanga nga balina ebyo ebifaanako bwe bityo naye era byonna tujja biteeka ku minzaani y'obuki y'obusiraamu kyensembyayo kwe kubeera nti mwana wattu abatamanyi busiraamu ate mumwagala mutugayirekitinge ekyo nze nakigaana obulaba nti olina mugaa nti naawe genda osoma obwa seeka ogenda osomesa ebya obusiraamu gye bye bwetaaga ebisinga kikyamu mwokuyimirira mu butamanya ode bulungi mudayirekitinge ababakira mu kumanya obusiraamu
ffe tulina abatusiigako ku busiraamu be bateekeddwa okudayirekitingamu abatamanyi. Gwesoosowazizza nnyo nze nzijaamu oteeka ebbali leetayo omulala nedda talaba na kwesoosowaza naye asoma mu byabali abamusinga okumanya obusiraamu bw'abala bisomamu n'abyogera kati n'oli bw'aba asobola nga naye agenda abisoma we biba biri ogwo buli mugwamu gw'okusomesa basi kati gwani soma aya aya eri mu suratu al-Hujurat yafuuka kizibu ya 13 suratu al-Hujurat aya ya 13 muganda ffe yagambye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha nnaasu tambula mpola ne bwe tulakuma tetulina gye tulaga amalo giyitamu ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. tandikira ku nida ya ayuha nnaasu ya ayuha nnaasu ya ayuha nnaasu Allah yakuwola ki bantu kibi nnyo okusoma aya eno gwe n'ogiga nti abamugemu Abaganda ya ayuha nnas ebigambo bya Allah lwakuba ti obudde butozi naye nejemba yennyini yasooka kubatangira ndowooza zitategeerekeka aya esooka yagaa nti ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann atali aye tutujjajjima kubanga manya nakutandikira kweyo kubanga jeva eno nga tegaba mutuusa wali ku ya ayuha nnaasu egambe ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm niyo ketandika okugenda mu maaso gye tuba tuveeyo tugende wali ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha abange mmwe abantu abatali be Uganda bokka abatali Baganda bokka oba twogera nti abatali be Uganda olwo tusala okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo tuga nti kubanga bwagamba nti abantu tebali mu Uganda mokka bali mu China kati Allah akowodde abaki abantu era abatali Baganda wabula abantu bonna mwenna nga n'Abaganda mwe bali era takowodde nti abange mmwe Abaganda inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mazima nze Allah yeeyogerako gwe gwolaga nti fe tuyina ebika byaffe katuwa mateeka Allah yeeyogerako laga nti nze nabatonda inna mazima nze nabatonda nuuni eno sigivvuunudde nti inna mazima ffe olw'ensonga titevuunula etyo inna nuni ta'zim yakwewa kitiibwa naye yeeyogerako yatubulira dda tekulu huwa Allahu ahadun alyomu kati inna mazima nze Allah khalaqnakum nze nabatonda n'atuwa n'ensibuko gye yatutonda ffe abaliwo min dhakarin yatutonda atujja mu musajja wa untha na mukyala so nga alinayo gwe yatuga nti min turabin gwe yatonda mu ttaka naye kakati bano min dhakari wa untha be yatonda mu kikyala n'ekyami be baffe abaliwo era nzaalibwa mu Saddiiki na Sauda era wanaakulaga nti abantu bonna bajja kutambula nga bava mu ntambula eyo bava mu baami n'abakyala naye nno bw'amala okukola ekyo kyonna waja'alnakum shu'uban wa qabaila kandi mu nteekateeka eyo gye nabatondamu nabateekamu ekiyitibwa shu'ub jamu sha'ab waga nti ash-sha'ab al-ughandi abamanyi Oluwarabu babategeeza bannayuganda bonna nti community y'abannayuganda this is a nationality Allah agamba nti nabateekamu nationalities. When it comes to nationalities, we mean Ugandans. It means Kenyans. N'abalala genda ng'ogereza okwo ashab Sudanese agatundutundu aganene
Allah subhanahu wa ta'ala kati yatuteekateeka mu gatundu mwetuwangalira mu Tanzania ku nsonga eri ey'okuwasa awo tewaliwo nsonga. kandi wagamba nti nabatonda ne mbateeka mu nationalities ez'enjawulo ensonga gyeri maaso. okiwudde bulungi ensonga jjajjikuwa naye akulaze enteekateeka engeri yateekateekamu tusookera ku nationality Allah kyekiyitibwa shaabu kugamba ogutundu ogunene yaguteekangamu abantu nga bangi eragana ezaagala okufaanagana. ekyo kimu wakabaila qabail jamu qabila qabail jamu qabila qabila abalina ekigambo ekisembera kino eky'oluwalabu baswayiri balina kabila era kubuuza we kabila gani amwe muganda tena wewe mimi ni Mnyarwanda na ule Mucholi kakati mu luzungu ze bayita tribes jebika sikika tribes anazo banene unity nene unity nene mawanga eggwanga ly'Abaganda wali wano waffe gamba Abaganda abasoga Abacholi Abarango Abadaama awo oli kati mulayini omwo Abanyankole oli mu kabairo olukabira awo we yakoma mu ngeri Allah gye yatutondamu. Njagala okukakasa abatuuliriza nti teyatuuka mu kuwasa teyatuuka ku miziro teyatuuka oyitayinza kubuuza ati we kabila gani nga ati mimi kabila nsenene we kabila gani kabila kondo ekyo kiriyo kabila kondo tekiriyo seeka ekyo kyotera tusooka tukanye ti aya eno teyakka wansi awo teyatuuka seeka nze kyentegeera mu aya eno aya teyogerangako ku miziro abadan era ojja kusanga n'ekigambo miziro ng'era mu mawanga gali amalala tekiriyo kituufu waliyo tribe nationalities gyeziri everywhere you go ne tribes ojja zisangayo wherever you go ne clans okiwuta bulungi mu aya eno esembesa oyina agireeta ku nseenene ye nanywera teriimu nseenene agireeta ku kkobe teriimu nseenene teriimu kikumusa n'ensonga lwaki ebyo yabitonda agenda kubitulaga ku nkomero yaayo ali wano wennyini kati awo nyonyi litaarafu nsonga yakumanyangana nkukakasa nti shuuba omutanzaniya bwasisinkana mutanzaniya munne amuwulirira hatta ku lulimi lwokka seka nali Nigeria manya nali Saudi Arabia nga nsoma naye ng'omwana Omunigeria bw'omugamba mu Nigeria munne tamumanyi naye ng'ekimuganda omumanya olulimi lwe boogera olayogera Hausa ate omulala ajja kuba ayogera olulimi lulala naye we yamugamba nga nti Nigeria nga mubuuza nti kitundu kinti fulani balina ekitundu kabira biyita fulani nga nti yo fulani kati nkutegedde namunyola ne fulani basisinkano kati litaarafu era akukakasa nti munnayuganda yonna gye basisinkanayo gye bazungira gye batambulira fenna gye tuzungira kusisinkana busika bino oyinza okuba ku street ng'otambula ogenda okuwulira ayogera olusoga oba ayogera olugalo gati abeewaffe seeka nebabayogedde munyankuli newaba tayogedde nali ku street ettake nga lutambula atumanya bane lukazi tubalaba naye twatambula bagamba naye nali Sheikh Ben Allah Musasi nenga nga kyogambye nti oweewaffe yakyuka bukyusi bwati yaliwo ngamba owe Kampala tabula kadhalika n'omulala yenna mwabatambulako ku bisaawo ebyo olaba abantu ab'ekikula ekimu ng'era batambula bukka
bwatyo no Allah n'atugamba nti ensonga ya tagambye lituharrimu ala anfusikum ba'da ma ahalla Allahu lakum tagambye musobole okweziyizaako ebimu mwekkirizeeko n'ebimu agambye nti eno ensonga ya buli omu amanye munne ekibuuzo naye kansooke mundiiko kino ekiri wano ayo gimazeeyo aya itaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum abasingo luliriza enkomerero eyo eriso delisia inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir mwana wattu khabiru enkomerero womanyo bagiyita abeerika amawanga gaabwe owulire bulungi ne tribes zaabwe Allah bagaa nti mwenna abasinga okubeera owebbeeyi ow'enkizo gyendi atqakum yategeera kyenjagala kuba taqwa kwe kumanya Allah kyayagala n'okikola ng'okinoonyamu empeera n'otegeera kyatayagala n'okireka ng'otya okubonereza kwe kati inna akramakum inda Allahi atqakum abatambulira ku mateeka gano ge tusomye bebebbeeyi wa Allah mwabo abalina amawanga gaabwe ag'enjawulo n'ebika byabwe ebyenjawulo bye twogeddeko ebyabaganda ebyabasobola era ne mu kumanya kwabwe okwo kwayogeddeko okitegedde era inna Allaha mumanyemwe abatuwuliriza ti inna Allaha alimun Allah yebulungulula okumanya muyitirivu wa kumanya ebyo byonna bye mwogera kuba eyo yabiteekawo ate khabiru mukeekufa ensonga zammwe ano agambye nti abawarabu abaliwo nga bakyasamira batumanga mannya ki amanya amasiraamu gakkaddi omuntu okuba omusiraamu alina kutuuma linnya lya kiwarabu Mustafa ekiramu ky'amanya ekyo ndowooza kijja kujja yanjawulo kireetaka tukireete nga musoma mulamba erinnya lya Sheikh Siddiq eryokubiri limanyisa ki annyonnyole eryandawula ewaffe lisibuka mu Ssekabaka Ndawula era ewaffe mu Buganda bwe baba basabiranga bamukoowoola jjajja Ndawula kabaka w'Obuganda obange kyoyagala ode bulungi naye abaffe erinnya liba litya ku muntu era libeera litya ku muntu era erinnya gano agaffe ga Umaru go gava gajja gatya era ogwo musomo muwanvu njagala tukkirize naye tujja kujja bwe mbanga mwagala nakyo tuyogereko nakyo mugulu wali oshingiramu waliwo neyeweereza bukiripu naga nti muve ku mannya g'abasamize ag'abakafiiri mutume amannya ga Umaru ga Abdallah gaani nakyo kyetaaga kutuukako gwetomanyi nti omuntu asobola okubeera John nga musiraamu Dr. Bilal Phillips gwekimanyi nti asobola okubeera Philippo nga musiraamu gwekimanyi nti omubaka Omaru wamusanga Omaru siri eryange Omaru wamusanga ye Omaru ng'ayigganya obusiraamu ekyenkomerero era yawanika donaga nti Allah wange nuŋŋamiza ku bawumaru ababiri ompeeko omu kati gwe lyosoosowaze lya Umaru nyini lyo yaliriraga si musiraamu Abdulkarim Yasini ew'obulenzi ebaza nnyo ebali nnyo ebali ddala okugazaako okugendako ne outside Buganda culture ekyo kimusanyusizza nnyo Sheikh Yaya assalamu alaikum mwebale ku programu nyumiddwa wabula naye edda Abaganda abakyala tebaalyanga nkoko naye kati bagirya ne gomesi zasigalira mikolo nze Ismail Wakiso naye teriyo gwe kiyisa bubi era teriyo wakati waluka ku nkoko tewali wakitayinagalira bajjako ebyabo ensonga webali nnyo amashekhe batugere ku
okay batongera ku budde kale webali nyibwa dansubuga ndoza abasinga obungi. Thanks for your dear sheikhs for relieving us from darkness. May Allah reward abundantly. This is Ali Maweje from Nabuloto. Okay, Sheikh mwebale nnyo kutusomera. Allah abasasa banywerere munywere abasasire munywere abantu bawule bategeere obusiraamu babutegeerere bawule ebintu by'amawanga gaabwe ku busiraamu. Ye ke ndoza tegerekisa bulungi eyo webale nnyo ebalidala bane tusiibule obudde bulabika nga bwobwebwo. Ekibuzo kiri kiddemu bantu bajjukira bijja kyalekirako ate omulundi okunajja tetunnakivaako ono batoleeseeyo message aji nnyombi kamugambeko toleeta message endala. Ekibuuzo kyali hukumu taakhiri ziwaji li ikmali at-ta'lim. Abange hunaka adatu muntashira waliwo embeera esaasaanyidde ensi wahiya rafdu lfatati waliduha aziwaj mimman yakhtubuha. Abazadde okugaana abaana baabwe ab'obuwala okufumbirwa n'abaagala okuwasa eri abo ababoogereza li ajili an takmila taalimuha athanawi nga baagala gati amale okusoma emisomo gye egya waggulu au eljamii oba egya university au hatta li ajili an tadrusa liiddati sanawati oba nga akyasoma magisteri genda waggulu. Fama hukumu dhalika kiramulwa kiti ekyo wama nasihatuka liman yafaluhu era mugamba ki mubuulira mutya oyo akikola. Farubama balaga badu lfatayat sinu 30 au akthar biduni ziwaji. Akoze nkavuunula nti abaana bawala bagunduushi olw'obutafumbirwa. Abange tuli mu Ramadan barakallahu fikum bakubiriza okusaala salatu tarawih ate mu jamaa mu mizikiti ate bulambalamba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna batumidde abantu bonna bagende mu darasa. Bonna batumidde. Ngene mu darasa yonna gye bagategese. Darasa y'enkya egenda kubeera wali ku Darussalam masjidi Darutalim. N'ekyo mujje bangi tusome inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tubeeyanze nnyo bakadde baffe olunaku lwaleero tutambudde ebintu bibadde bingi. Ebisigala bijja byongerako ekibuuzo kiri kijja kutandikirako omulundi ogunajja inshallah ta'ala.